Weewaawo akati omukulu ono abuuzizza ekibuuzo nti kiva ku ki omukyalo okuva lwafunye olubuto olw'omwana lw'entegeeza n'atandika okukubibwa obusundosundo mu maaso, obusundosundo mu maaso, bw'atyo n'ajja n'olubuto nga lujja lukula n'akubibwa ensundo oba mu mabeere oba wansi waago oba ne ku lubuto. Ono abuuza kitegeeza ki? Omukyala n'atuuka okuzaala nga ajja kubwa ensundosundo oluusi ze yali talina, n'olubuto olwo okuva lwe lwatonnyamu n'ajja abeera ng'ameramera obusundosundo. Ono abuuza kitegeeza ki era omwana oyo atuumwa linnya ki? Kaakati mu kitundutundu kino ako kabonero akaba kamaze okweyoleka, abazadde ebiseera ebisinga obungi be baatuleetera ennaku n'okukaaba n'okwazirana kwe mulaba olwaleero. Abazadde balina ebintu bye baatulabangako, sayinizi baazirabanga, obubonero, naye abazadde ne basirikira ebintu ebyo. Omwana n'atuuka okukula ne yeevuma ensi naye ng'omuzadde talina kintu ky'ayinza kuvaamu. Abazadde banyiiza era abantu abamu ogenda n'owuli olingaaga nti mbula okgenda okukuba amalaalo ga maama kibooko, kuba okubonaabona kuno kwonna kwe ndimu. Buli lwe ntambula baŋŋamba maama yankisa ki? Wazaala omwana ng'olina by'omuzaaliddeko, n'ozaala omwana ng'alina nnamagalo bbiri n'ozisibamu akawuzi ne zikutuka. Omuntu omukulu n'otasobola kumanya lwaki nzadde omwana aliko nnamagalo, kitegeeza ki? N'ozaala omwana ng'aliko akagere wansi ne mukasibamu wuzi ne kakutuka, ne babako bye bakubuulira ng'omwana oyo muwere. Omwana n'akula n'atuuka okufumbirwa nga tomubuulidde, omwana n'abonaabona n'abeera ng'akomewo waka akubuuza ebibuuzo naye nga tosobola mwanukula. Ne mutambulira olubuto oba oluzaalo ne bbaawo ne mugenda okunywa oluzaalo, ne babasalira embuzi n'emitwalo gya Uganda ng'ana, ne mutasasula bbanja eryo ddimalayo, ne muzaala omwana ne mutamubuulira. Abo nabo tubafunyeeko. Omwana n'abonaabona n'ebbanja naye ng'alimala kusasula bintu ebyo nga ne mukadde we yafa, oluusi gye bali naye nga ne bwababuuza tebamwanukula. Okitegedde? Abaana mubazaalirako ebintu ebyewuunyisa ne bimala ne bibula, n'ozaala omwana ng'ayina ekibala nga kimulidde omutwe gwonna. Bano baamulerwa ne bakulagirira eddagala ekibala ekyo ne kigenda, naye ne babaako abakiwanuuzaako ng'omwana oyo muwere. Omwana n'akula n'akubuuza maama nalya ki? N'otasobola mugamba nti mwana wange nakuzaalirako ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Okitegedde? Abazadde bangi, oli n'azaala omwana n'aggirako akasota, oli n'azaala omwana n'aggirako ejjinja mu ngalo. Omuzadde n'asirika omwana n'ofumbirwa n'owaswa n'obulwa emirembe mu nsi, n'okomawo n'omubuuza maama empewo zinnuma oba taata, n'akugoba bugobi naye nga mu buto bwe alina kye yalaba ky'atasobola kubuulira. Weewaawo nti abamu abazadde babyogera. Okitegedde? Kakati mu mbeera bw'etyo, kakati obuuzizza okuva omukyala lwafuna olubuto n'atandika okukuba ensundo mu maaso, ensundo ne zitandika omukuba ku lubuto oba ku mabeere, n'obuuza kitegeeza ki? Ebiseera byokka ng'ali lubuto bulijjo tabirina. Kakati omwana oyo aba amaze okulanga obubonero ki ekijja? Kiringa bwera bwe baalangirira ku mulembe gwa Yesu. Omulembe gwa Yesu kwaliko kabaka eyali afuga ebiseera ebyo. Abantu ne batandika okuloota ng'eriyo kabaka ajja, naye kabaka oyo ali mu lubuto. Kabaka n'alagira abasirikale be batandike okunoonya buli mukyala aliko olubuto bamutemeko omutwe. Omulembe ogwo temwagusomako mu bitabo? Kakati ne kano kaba kabonero akalanga omwana ajja y'ani? Omwana ajja atuddeko bwakabaka bwa Ndawula, omwana aliko kabaka. Okitegedde? Kaba kabonero akalanga omwana aliko kabaka Ndawula. Era omwana oyo oli wadde mumutuuma Ndawula kuba erinnya lya Ndawula teriyina kika. Erinnya lya Ndawula lya balangira. Okitegedde? Erinnya lya Ndawula ojja ddisanga mu b'engabi, ojja ddisanga mu b'empologoma, ojja ddisanga mu b'eŋŋoma, ojja ddisanga mu b'enseenene, ojja ddisanga mu bantu ab'enjawulo. Erinnya lya Ndawula. Okitegedde? Teriyina kika. Erinnya lya Ndawula lya balangira era balituuma okusinziira mu bika ebyo kubanga ab'engabi balangira. Ab'engabi obuvo bwabwe n'obuddo, ab'engabi abasinga obungi bava ku nkingizi za Tanzania era bajjira mu luse lwa Ssekabaka Muleeguza. Ab'engabi abasinga obungi bajjira mu luse lwa Ssekabaka Muleeguza. Ab'engabi ne bafuna okwawukanayawukanamu eno, bano bambiito, bano balanzi, bano bansiita, bano bansamba, bino biki? Okitegedde? Kakati Ssekabaka Muleeguza wakati ng'afuga ebbendo bende eryo, ate waalabikirayo muganda we oyo ye Winyi Ekibulala. Okitegedde? Winyi Ekibulala ng'ali wamu ne Kimbugwe era ne basenga Winyi n'afuga n'ateeka ettwala eyo n'afuuka Ssekabaka. Era kati Ssekabaka
oba naali obwakabaka eyo okitegedde. Kakati embeera bwetyo balangira era erinnya eryo liwulira mu balangira ab'eŋŋoma, ab'enseenene, ab'engabi ojja ddisanga mu b'empologoma ebika ebyenjawulo. Kakati era omwana oyo tekikulobera mutuuma ndawula oba nnandawula aba amaze okulangibwa kabonero akalaga nti omwana ono aliko obwakabaka obwandawula. Omuntu gwe tuleeta omuntu ajja ali kino okitegedde. Era omwana omala okumanya nti omuzadde omwana n'olaba nga ate mu bukulu atandise okunywa omwenge, omuzadde kikkakatako mmuwabula okitegedde nti ndawula tanywa mwenge. Omwana nakubuuza ti kino taata okijja kuki nti gwe nkugaanya omwenge. Ebintu ebyenjawulo omuzadde n'okula nga omwana we omumanyi ate nga bw'alisoberwa ensi omubuuliranga nti bwe nali nkuzaala enkuba yasiiba etonnya, bwe nali nkuzaala bino bye byaliwo, bwe nali nkuzaala twaloota bwe tuti. Omwana n'omubulira ne mutakisa bukisa baana. Kati omwana omuzadde naye mu nsi ogenda muzaalira nsi singa omuzaala bw'atyo omwana nnyina olubuto lwonna lukubye ensundo ne feesi bulijjo by'abadde talina okuva olubuto lwe lumuguddemu. Ebyo ebyokulabirako by'olibuulira omwana mu dda ng'akomyewo okubuuza ebibuuzo. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.